ereetedwa bukubirire okuyimiriza abakulira kampuni ya Kihamu Enterprises Uganda Limited ekulira omusuubuzi Hamis Kigundu Nomulangila Nakibinge Kagwa ababadde batandise okuyiwa ettaka mu kibangirizi ky'ettaka ly'Obwakabaka okutudde ennyumba za Mirembe Villas n'ekigendererwa ekyokulyeddiza mu bumenyi bw'amateeka. Mirembe Villas ekawali n'ekomaawo n'ekyapa kyayo bano balagidde emirimu gyonna egyabadde gikolebwa ku ttaka lino okuyimirira okutuusa ng'enjuyi zombi zimaze okukkaanya. Kyokka bw'otunuulira ekitundu Hamis Kigundu kyagamba nti ttaka lye kyalekebwawo n'ekigendererwa eky'okukuuma obutonde bw'ensi kubanga kyalimu omwala ogutwala amazzi mu kisaalu ekigatta ku nnyanja Nalubaale nga kino kye kyawula amayumba g'Obwakabaka aga Mirembe Villas n'ettaka lituddeko hotelu ya Serena kyokka nga lyonna ttaka lya Bwakabaka. Eno block 273 ttaka lya Bwakabaka. Kino ekisenge okiraba nti kya hotelu eno Serena. Serena etudde ku ttaka lya Bwakabaka. Eno project ya Bwakabaka ey'amayumba ttaka lya Bwakabaka kakati kano ke kayinza okuba nga si ka Bwakabaka akataweza na fuuti 5 ku 10. Olwaleero akulira ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board Omukungu Simon Kaboggoza akedde mu kifo kino gy'asanze ng'oludda olwagala okutwala ettaka lino mu bumenyi bw'amateeka olukulirwa Hajji Hamis Kigundu lwazze mu matumbi budde ne lukutula waya z'amasannyalaze ezigayingiza amayumba g'Obwakabaka ne basibako ebitaala ne babaako emirimu gye baakoze omuli okwongera okuzimba ekkubo okusaawa ekitoogo okussaamu ebigoma saako okwongera okusenda ettaka. Naye omuntu n'akola obudde bw'ekiro najja n'alinnya omuti gw'amasannyalaze ng'alina oba bakamyufu oba bamasannyalaze ne bateeka waya waggulu ezitaliiko na mita ebala ne baleka nga balese wali waya ey'obulabe ng'omuti omwana ne bw'aba atambula n'agikwatako esobola mufuukira obuzibu ne bajja ne bateeka ebitaala kuli ne bakola ekiro nga balina obukuumi ate ekyewuunyisa obw'ebitongole ebyokwerinda ne weebuuza nti abo bannaffe bo balowooza nti ensi yaabwe. Olw'okuba ebikolebwa byabadde bya bumenyi bw'amateeka waya z'amasannyalaze ezimu zasigadde ku ngulu ekitadde obulamu bw'abaliraanyewo mu matigga era omukungu Kaboggoza alaze okutya olw'engeri abantu bano gye bakozesaamu amaanyi ga gavumenti okutyoboola Obwakabaka nga beerimbise mu mateeka. Ono ayagala ekitongole ky'ebyenguudo ki Uganda National Roads Authority okunnyonnyola oba bwe bali emabega w'okukola omwala guno nga bwe balumirizibwa era bannyonnyole ekigendererwa kyabwe kubanga gye gulaga tewali bantu nga ne bwe bali baddeyo Obwakabaka bubadde bwaguzimba dda. Balina ebbaluwa ze balaga nti za UNRA nti project ya UNRA ekola mwala ate akola omwala akola kkubo. Tuvumirira nnyo ebintu ebifaanana bwe kiri era tusaba ab'ebyokwerinda bagoberere ensonga eno. Tusaba amateeka gakole omulimu gwago era lwaki bagamba nti bakola mwala wano olwedde wabadde waliwo omwala basaawo omwala era nga gukola gutambula. Tumanyi nti amateeka gajja kulamula. Omukungu Kaboggoza avumiridde eky'ebitongole ebikuuma ddembe okuwa obukuumi abamenyi b'amateeka mu kiro n'ateeka ne ku lupima ekitongole kya gavumenti eky'eby'ettaka ki Uganda Land Commission okunnyonnyola eggwanga ani yawa Hamis Kigundu Nomulangila Nakibinge Kagwa ebyapa ku ttaka lya Kabaka. Bw'obanga gavumenti gw'olina obuvunaanyizibwa obukola ebyapa nga n'amateeka gagamba nti ekyapa ekya freehold tekituula ku Mailo land ate lwaki bino byo bifuluma nga tulaba nti bitudde eno block 273 ttaka lya Bwakabaka. Wetuviiridde mu kifo kino nga waliwo ab'ebyokwerinda abali mu kulawuna embeera okulaba ng'esigala nzikakkamu.